guzibidde ddala obanga mu bulwadde oba muki nga guzibidde ddala oba mu ndabika nti ng'enjogera y'ensangi zino kyali ku kigaati gubeere nga guzibidde ddala mu ngeri yonna. Kyobola abasirise bonna tumanya buli woba ng'osirise obeera ku bigaati. Baba bakuvubiika eggaati eddene. Saabasajja mulwadde ali mu kubujja. Asigambye Saabasajja nsobola ntya. Nga bakubukulemeza obw'ensangi zino. Buli asirise. Ali ku kigaati amugunya. Twogera ku bintu ebiruma abantu gw'osirise oli ku kigaati omugunya. Bali eyo babimugunyizeeyo. Sikulimba fe abaana ba Nuupu twogera tulina emima we are oracles. We have oratory gift. Omulamu agugamba abajulizi obwakabaka bwa Buganda n'abajulizi. Buno obwakabaka tebuba kubabwo ensonga eno teyandibadde. Ekutta oluziizi wonna. Uterevu abantu okimanyi nti Namugongo abamu tebagendayo lwa kujjukira bajulizi. Waliwo abagenda nga bagenze kuliya bigodo bya mbizi. Nze ekintu kyogeranga bwenjuba bibaayo oba bye twogera babiwulira manyi waliwo enjogera ennaku zino ekutte ennyo bagamba oba babiwulira naye basirise. Katubuze ku Fadi Tenywa kuweereza akanyomero kano tumutumidde nnyo ate mu ngeri y'enjawulo. Kati abamu bagendayo kwegomba bakyala balungi, waliwo abagendayo nga bagenze kunywamu ku cupa za bbiya. Tobiraba ku mawulire amawulire gaffe gano aga wano gundi agaleeta tobitera kubigoberera. Naye nno munnange nze mbiraba Shamimu waba asoma mawulire ndaba nnyo wano nga bino biraddala ogenda okulaba biddiikuula bitema amazina nga yinza okutema olubale. Abajulizi bano okumanyanga nti abantu bano balina nnyo okukkiriza mu bajjajjaabwe abaziikibwa Nakiyanja. Waliyo abakalamojja gye battibwa. Kituufu. Era omukalamojja bw'aba atambula oba omukyoli ng'ava mu North ajja okulima ku bijja by'abajjajjaabe wano. Kintu kyonna kimusala mu kkubo. Mwana wattu ekintu ky'okulima ebijja kabonero kaakufuna mikisa wano. Tagadde njogera ekyo nkijjeyo. Atulaba omulamwa gwaffe gugamba obwakabaka bwa Buganda n'abajulizi tetutunulidde nnyo ddiini ffe. Weebale nnyo. Era temutusuubira kwogera nnyo bigambo ebyaba Reverend, ba Father, ba Bishop. Ate n'ekirala bwebanga eyo nzikiriza ye batwala olaba nti nno ekwataganya ddala bulungi nga bwaga nti eddiini teyawukana na nzikiriza y'Abaganda. Teyawukana. Bwe tugenda okulima ebijja tulowooza nti tufuna emikisa. Kyewala weba tebitambulidde bulungi. Twali muwakula ennume ng'abantu bwe bagwa ebibuuzo tubabuuza walimye ku bijja bya bajjajjaabo. Musajja yatunula mu kamera ng'ali ati alozole ng'ali wuzuwuzu ng'awerekera okwenzikiza. Ebibuuzo nga bimutunuza kizinzi badde ng'embwa egenda n'abazinzi. Netumanya oyo teyalimye ebijja bya bajjajjaabe. Kakati yenzikiriza abantu abo obulumi obwo bw'olaba era bo balowooza nti bwe tunaateekawo embeera obulumi bajjajjaffe bali bwe baayitamu ne bafa. Webale nnyo. Bwe tunaabukkiririzaamu era ne tubusinza naffe tusobola okufuna ebirungi ne tugenda mu maaso. Ezo ze zimu ku nsonga lwaki tulabanga olunaku luno lutwala nnyo amawanga amalala gonna. Era ndowooza tukizinga eddala lumu awo tuwe ensonga zonna lwaki abantu balamaga Namugongo. Abamu bagendayo ku kyabulambuzi kyafuuka ekyobulambuzi olw'akantu kale neo-colonialism. Very good. Obufuzi bw'abamatwale bukyamaamidde oba otuyita obumaamize ey'ekifere oba ey'ekijingirire jingirire. Omaife tutafuta Olungereza okusinziira tumanyi. Buterevu. Waliwo abantu abamu abalooza nti tetumanyi Lungereza. Basaaga nalyanda omuliro gwokya. Naye ate yogera okuwulira bw'ayogera nga oluzungu lwe lwabitege. Kati nze bwe njogera Oluganda lwange Olungereza babudinda okitegera masinga n'akasingako. Nanze boso libanga nti oluzungu mugasi olinga nze naye bw'oyogera eky'oluzungu tugenda siddamu ebyo nti ate oba agambye kubanga olulimi lwayi lumanyi nnyo kitegeeza olulimi olulala lwonna sobola okulutegeera. Mwana wattu omuntu asirikira bingi kyobola waliwo olugero lugamba nti nno abulira Ssebugwawo asirisa akira. Ate ayogera waliwo n'olugero lulala luli awo lugamba nti
omuntu akanuli awo atunula alaba nnyo najjukira olugero lunja kulukugamba omuntu atunula nga tayogera alina bingi byaba alina mu mutima muli eyo kitegeera ekintu ekyo era teri muntu yeekakasa lulimi n'ayogera ng'alutabiikiriza ojjako ng'akigendera kituufu kasita owuli omuntu ng'ayogera oluzungu ate ng'atabulamu oluganda oyo kitegeere tasobola kwogera luzungu ddakiika ssatu omutadde awo agamba omanyi I had to bring that phone naye abaana bina kuzino anyway kati nasigala awo ng'alinga kitengejja oba omubogofu ku nnyanja amanyi oluganda tategedde byagamba amanyi oluzungu lwokka naye tategedde era lya kibumbutayire eŋŋoke kimamidda wali embwa kubanga amagye bene gasangawo weebale nnyo tesobola gasangawo naye ate naye embwa kuba musege umusege gwennyini umusege oguwedde emirimu olugero olwo ejjogero eyo yandikyuse ne bagamba ng'emaamira awali omusege biba byantanantana nga ava ku mulwadde kale nno gwalaba Delta TV webali nnyo webalire ddala programu katukole kanyomero kaffe twogere tweyongeddemu essaawa eno ey'enjawulo olw'okuba nti olwali olunaku lwanjawulo olunaku lw'abajulizi tutunula mpola mpola twasazeewo tukutwalirize jjukira Delta TV egenda kulaga butereevu ebiri enamugongo byonna nga bwe bigenda mu maaso ate neera enteekateeka bwe zinaaba zitandise ffe nga tusiibula ate neera jjukira President Idi Amin Dada olwo omusajja wadde yali musiraamu yalina omwoyo gw'eggwanga tukkirize waliwo abantu abakola ebintu ebirungi nga tulina okukkiriza mu butuufu si kubikkirira yali musajja musiraamu naye luno olunaku lw'abajulizi mu 1975 yassa omukono ku kiragiro ekigamba nti abantu bawummulenga nga 3 ogwa Ssebaaseka era n'akikkiriza n'akitongoza kati kyobalaba ne ku kalenda luteekebwako era kweruli lutegereka ne bano bogambye abali ennyama ensimbi zaabwe kyabayamba nnyo waliwo abagenda nga lumu bakeerayo lumu baba baluddewo nogandi kyemba nebika amazzi omunaku kaama kale ndibeera wani alinyinyulula nze mazzi niba nsigadde kwogerwako n'okukunamirwa ensiiko n'okuduumirwa ng'omusibe lowooza bwe zikukyusa ate ne zikukomyawo ku kyalo kyabo bong'okyopa ofuuka essanyu ly'abaduze emboozi kwa myenge eyo ly'oka otambule ng'ozunga nze bangi bendabyeko abaali bakama baazo nga kati bafaanana nga bisasiro bwe mba ntegeeserwa nkya okugenda ekipaalo bwe ndowooza ku ebyo ntuula ako njagala oyimbe kali emba n'ebika amazzi ensi otuuka n'ogivaako noganize kanywe mwenge otuuka ekiseera n'obivaako n'ogamba nti kanywe mwenge ebirala mukama yamanyi mazima neekubyemu okulaba bwe mbituuse n'okutunula gye nva siraba buno obuyimba bwe muyimbye ke kajjukizo ke ndireka erimwe bwe ndibeera nzaaye ekikyamu kye njatudde bwe kibaawo mu kisonga k'ebituufu bye bimpeesa ettendo nze nnyimba ku ebyo bye ndabako nnyimba ku byayitako ate ne ku bijja nnyimba bwe nkebuka gye nzize envaana wano bwe mbituuse kyekifaananyi ku bijja mu maaso bwe ntuuke n'okulama nga nnamira omusaayi mbulwere kye ndiba yansikira kuba ntetenkanyiza obusente ne mbunoonya ebirimu bye ntabadde nfaafa pulaani zikuggwako nti pulaani zikuggwako enviiri zikweyiwa eri ng'obadde otuuseeko ewange obutundu bw'obubaawo abagenyi kwe mbatuuza mu kayumba akalinga akanya kati nyimba ku nnaku n'ebizibu ebijjudde mu nsi eno selekita amani mwagala nnyo omanyi oyo omusajja wa mbogo muzzukulu wa kayiira gajuule ate n'ekirala ekisinga okumusanyusa nyambadde bwenti yeebikanya amazzi emirimu tugikoze tuzinoonyeza naye zibuze kubanga omusajja ngeri gy'otuuza abantu ku butundu bw'obubaawo nga obuliddwa n'akatebe k'otuuzaako abantu kakati mwenna abatulaba Ssekabaka Mwanga basamulekere ensonga y'okutugumbula abajulizi bw'oba ogigattagatta waliwo ensonga enkulu ennyo yeri gye twabuziza nga tutandika simanyi oba ofunyeyo message kanda bo banfunyeyo wano nti abantu bano bonna abasinga obungi abajulizi baali tebava wano mu Buganda
bangi baali sibawano ge mazima ebintu bino ffe tusazeewo tubyogere olw'okujjayo ebifaananyi omuli okukonjera Ssekabaka Musiyazi n'ebintu ebirala n'ekirala mbu yatta baganda bokka abaganda bokka gamba era waliwo n'enjoga enkwe z'abaganda abaganda n'abatta naffe ensonga lwaki tuvuddeyo tukuwe kino tufunyeewo obujulizi bamulangira ebisiyaga n'ebintu ebirala byonna eyo embeera yali yakubeera nti banafuya Ssekabaka kye tuyita okusiiga enziro bamusiiga enziro baseba abatula baffe wano mu Buganda omuntu Ssekabaka yayinanga omwaganya okwagala abakazi bonna bayagala era waliwo n'akalombolombo nga batuuza beene akagenda nti tugenda bamufunira ow'embogo bosa mu kigambo kimu mbadde nsoma bubaka bwa mulabi waffe ono nze Adam Sembajwe endejje abayitibwa abajulizi leero baali baweereza bangi nga basirikale mu lubiri lwa Kabaka abeewaggula okugenda mu kusaba nga kyali tekikkirizibwa owulira akantu ako wonna mu nsi abajaasi bwe bagaana ebiragiro by'abakulu bakwatibwa kati yoyo Adamu weebale kulaba Adamu weebale nnyo weebale ddala tweyanziza siibula mu kigambo kino weewaawo kansiibule naye nsiibula na kitabo kino ze muwandiisi w'ekitabo kino Olulasangeye kale abatulaba katuwumulemu katono nnyo nkomewo ate Ochala bagoloka tukole ng'akutuusibwako. Salawo olwaleero ofune Motor Comprehensive Insurance. Akasente akatono k'onaaba okosezza kajja kuwa emirembe. Funa Comprehensive Insurance olwaleero okuva mu kampuni za insurance ezaweebwa olukusa oba genda ku website yaffe ku ira.go.ug. Eno ye Delta TV tukole.